Poliisi ekubye omukka okubalagala mbagoba ba taxi kukuba eriva bwayise kusatu okudda e Busega badereva bakedde okwegugunga olutalo okuwamba ku siteegi yaabwe babadde bajja sente ez'okwekulaakulanya. Bava e Busega ne baagala wano bafuulewo bannannyiniwo. Tuli basajja tumaze emyaka mukaaga bano waza ba boda boda zisiwa boda boda zevuga taxi jenkusoga tajja mujjawo mwongo tajja mujjawo wajja musinga wajja musinga mwongo bategeeza nti RCC w'Ekawempe Nabukenya Dorothy Masi yabakwasa siteegi eno oluvannyuma lw'okubeerawo enkaayana okutoba ssente babiri okuli ow'Obwayise bayita Richard n'ow'e Busega Muwonge Muhammad. Tetusobola kuvaawo. RCC yasalawo nti chairman bayita ne Ssemakadde chairman asigale Bwayise eri wansi ne chairman bayita asigale eno waggulu kuba ettawuli eritwawula. Sebo wano tumazeewo emyaka mukaaga okuva 2009 nga tuli wano nga tukolerawo naye abasajja baleeta amaanyi amangi ne baleeta bijambya ne batugoba ne tukakana emyezi ne tukozesa ku mateeka amateeka tukaga tukomewo twali tukolera n'osiru batugobaganya. oye ayagala kutwala wano okuva e Bwayise agende namuŋŋoona paka Busega masanafu yonna bamugobyeyo kati naffe ne tweddiza ekintu kyaffe nga badereva ne twekolamu omulimu ne tufuna kiyamaani waffe. Muhammad yagamba nti okuva mu 2009 yabadde avunaanyizibwa ku siteegi eno wabula kyamubuusika okulaba nga ssente Bwayise bayita ng'agikayanira. Bajja ne batuwamba ku siteegi yaffe ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gw'okumi paka olwaleero naffe ebintu bwe tubitutte mu bakulu ne tubannyonnyola ne balaba ekituufu naffe tulina okuddizibwa siteegi yaffe. Okulwanagana kuno kuvuddeko okubwa kwa tiyagasi nga twalabiddwako nga banaaba mu maaso. Bayita yamulugunyisa olwa poliisi okwakubamu omukka okubalagala ng'ebadde bagwa mu kifo n'okubagalirawo woofiisi zaabwe kyagambye RDC yali abakkiriza okulirawo. Ne batulobeseza ne batugaa nti bavudde ewa mukyala RCC DPC ne poliisi ne babagamba bajje wano eno bakwase woofiisi naye ffe tusazeewo ng'abadereva tetugenda kuwuliriza bigambo ebyo kuba zino sente zetwekolamu zaffe. Mu kwogera kwe RCC w'Ekawempe Nabukenya agambye nti bakanya nti siteegi y'e Bwayise yebeera esolozangamu ssente era wasinze n'avumira ekikolwa ky'abantu abateeka ebyobufuzi mu mirimu egyo. N'ekikolwa ekyokwambala t-shirt z'ebyobufuzi nakyo nkivumirira. Ensonga bwe banga ya byakwerinda siraba lwaki toyinza kungamba nti abantu 8 mwasazeewo mwenna mwambale t-shirt yemu nga temulina kigendererwa. Mbadde nsaba nti ebintu by'enkulaakulana kubanga taxi mulimu gwa kukola kulaakulana tubiggyemu ebyobufuzi. Mu kiseera kino poliisi tekkiriza mmotoka yonna kukolera mu kifo kino okutusanga bamaze okusalawo ekyenkomeredde. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.